Mujjukira mu wiki ewedde navayo nemba breaking la story oba nemba kolera emboozi eyava mu district y'e Luweero eraga omukulu w'essomero eyakabasanya abaana 6 abali wakati w'emyaka 14 n'emyaka 17 era ng'abaana bano abali bagenda kutuula ebibuuzo byabwe ebya primary 7 oba ebya P7 wiki ewedde recently wemba mujjukira bulungi agava e Luweero olwaleero geewuunyisa omukulu w'essomero ono azirikidde mu kaduukulu ka poliisi nga kimaze okukakasibwa nti omukulu w'essomero ono akuluusanyizza era n'akabasanya abaana 6 mulamba wakati w'emyaka 14 paka ku 17 bwe tubala emyaka egiri wakati awo we 14 teyamutaliza waliko we 15 basangamu ow'emyaka 16 mwalimu n'omwana ow'emyaka 17 imagine abaana baali 6 era ng'abaana abo bonna bagenda kutuula ebigezo byabwe eby'ekyomusanvu primary living examination omwaka guno. So okunoonyereza okwalaga nti omukulu w'essomero ono yakkakkana ku baana n'abakabasanya mu mbeera ey'okubakaka akaboozi n'okubatunuza mu mbuga ya sitaani nga bakyali baana bato. Addition to that ng'abaana abo bagenda kutuula bigezo byabwe ebyakamalirizo oba ebigezo ebisiibula omutendera gwa primary biyite primary living examination. Essomero eryo nzijukira nali bagamba baliyita King's Palace Primary School lisangibwa Luweero. So omukulu w'essomero oyo yakwatibwa oluvannyuma lw'okukwatibwa n'atwalibwa ku poliisi mu Luweero era gy'abadde akuumibwa ebbanga eryo lyonna. Ebivaayo olwaleero mu disitulikiti y'e Luweero byewuunyisa biraga nti omukulu w'essomero ono eyakwatibwa n'aggalirwa mu kaduukulu azirise. Ate tumanyi ekimuzirisizza lwa misango gy'atidde gigenda kumuvunaanibwa mu mateeka oba. Nkugambye nti omuwendo gw'abaana abakwatibwa oba be yali asobyako be yali akaka ekikolwa kino ekya sitaani be yali atunuza mu mbuga ya sitaani bato wakati w'emyaka 14 ku myaka 17 mwalimu ow'emyaka 14 kwaliko ow'emyaka 15 wakati we 16 ne 17 omuwendo gw'abaana 6. Imagine ng'omuzadde yasindika omwana we era abadde akola ekisoboka kyonna okusasula fees w'omwana we mu budde era nga yeesiga essomero mwe yateeka omwana we unfortunately nga sinamusomesa nti yakoze ekikolwa kino. Waliwo okugamba nti omusomesa abadde asomesa abaana bano oba abayizi bano naye si musomesa wabula mukulu wa ssomero alikulira bukulizi nadda ku baana b'abantu n'abakabasanya kyokka nga abaana abo olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 8 Uganda yonna lwetandika okukola ebigezo bya PLE oba ebigezo byabwe ebisiibula omutendera gwa primary biyite primary living examination. Tokya abaana gye baayitamu tutunuulire ku bulamu buno oba omwana ono w'emyaka 14 oba 17 aba asembereddeko
Netutunulire ku bulamu obwono omwana ali mu kibiina ekyomusanvu nga wabula buwuzi weeks 2 wiiki emu agende mu bibuuzo bye ebyakamalirizo naye ng'alinamu mu bwongo bwe ebirowoozo eby'ekintu ebirowoozo eby'ekintu kyekikaba. Cause okunoonyereza tekulaga budde ki omukulu ono w'essomero kwabadde akozesezaamu abaana bano era okunoonyereza tekubadde tekunnaba kuwaayo ripooti ejjudde ku butya omwami ono bw'abadde asendasenda okulimbalimba abaana bano 6 okubatunuza mu mbuga ya Sitaani. Ate era nga tewaliwo bukakafu bulaga nti bano abaana 6 bokka be baasembayo oba mu ssomero eddamba be baakozesebwa omukulu w'essomero ono. So abadde tannaba kutwalibwa mu kkooti kubanga avunaanibwa mu mateeka, abadde tannagasimbagana na mulamuzi, naye mu custody oba mu kaduukulu aka poliisi mwabadde azirikiddemu. Omukulu w'essomero ono ye Jona Sebamanya. Amanya gendoza mugategedde. Omukulu w'essomero lya King's Paris Primary School Luweero ye Jona Sebamanya. Kigambibwa nti yakabasanya abaana 6 abali wakati w'emyaka 14 ne wakati w'emyaka 17 ku ssomero eryo erya King's Paris Primary School Luweero. Olwaleero abaana b'essomero bafunye breathing oba okuteekateeka okusembayo nga beeteekerateekera ebigezo byabwe ebyakamalirizo ebisiibula omutendera gwe baliko ogwa level eya primary. Era olunaku olw'enkya lwe batandika okukola ebigezo ebya primary leaving examination biyite PLE. Era nga n'olunaku olw'enkya nja kuba nzija mbabuulire amasomero ag'enjawulo gye geeteeseteeseemu na butya bwe gatandise okukola ebigezo byago eby'ebibuuzo byabo. N'ebibuuzo ebya senior 4 nabyo bagenda kubeera nga batandika okubanga babikola. Nja kuba nvaayo nkwe updates zonna ku nsonga. As of now ago gensobola okubanga nkubiriza buli muzadde alina omwana we mu ssomero, fuba omwana wo mufuule mukwano gwo asobole okubanga akunyumiza ku bintu ebyenjawulo. Abazadde ennaku zino tututte nnyo obudde bwaffe ku mirimu ne twerabira okuwa abaana baffe obudde nga tulowooza obuvunaanyizibwa bw'okunoonya ssente bwe bwokka obusinga ne tutafa ku buvunaanyizibwa bwa kulaba na kwogerako n'abaana baffe. Bazadde bangi tomanyi mwana wo mbeera gy'ayitamu eyo gy'abeera agenze ku ssomero, tomanya mbeera ki mwana wo gy'ayitamu eyo gy'omuweereza mu bassenga okukyala, eyo gy'omuweereza ewa jjajja okuwummulira, eyo gy'omuweereza oba gy'omuleka ewa neighbor ng'ogenza okumunoonyeza ekyokulya. So kya buvunaanyizibwa gwe omuzadde okwogerangako n'omwana wo n'omanya embeera gy'ayitamu, omwana n'omufuula mukwano gwo. Bw'aba wa buwala ne wanaaba waliwo ekizibu ng'omusajja yenna amugambyeko, ajja kunoonya engeri gy'akikugambamu oba mu mbeera yakusaagirira. Gwe omuzadde okozesa omutwe gwo okimanye nti omwana wange tali mu kusaaga, ayina message gy'ampa gy'ayagala interpreting mu ngeri yange. So singa tunaaba tukoze ebyo tuyinza okukendeezaako ku bumenyi bw'amateeka, mpozi nga abasajja nga bano nga bafuuse basedduvuuto nga batandise kuliisa mu luvu. Era ffe nga Vic Exclusive tuvumirira ekikolwa kino ne sekuvumirira yenna. Tukivumirira ne sekuvumirira yenna. Yakasana nga kangi kantuyanyiza nzena byebyo
sina ndowooza bingi byakubagamba kusukkakaawo. Amannya bampita Viki, tusinzira butereevu ku mukutu Viki exclusive ne tuba nga tubuutikidde amayengo g'ensi ne tubaweereza emboozi ennyuvu. Atakuumira mpera abankuumire.